Naawe oddako? Naawe ogenda kuddako? Okay. Tubaanirizaako wano we mulaba we tulimiridde oba we tusinzidde baweereza weewa omugenzi Sabbiiti gye bamuzaala. Tuli mu maka ge, olumbe lukyaba kyagenda mu maaso n'okukuma olumbe. Aweeva Maaki omulambo tegunnaba tuuka era tebamanyi gavumenti ddi egenda vaayo nebawe omulambo gwabwe. Tuli Kijula, naye kano akatundu bakayita Mubanyi. So we tusinzidde wala naye embeera gye tusanze nga bwe mugiraba embeera ya kiyongobero, embeera ya kinnyikagobe. Abatuuze tebamanyi kikiddako kubanga gavumenti enabavaayo bawa mayiti yaabwe, naye twogeddeko oba n'omu ku booluganda bingi byatugambye era katubibawe mu birabe. Ndi n'omu ku booluganda lwe naye nga information gye twakafuna mayiti tenabaleetebwa wano, gavumenti ekyagiyina, nabo tebamanyi ddi bwe bagenda mubawa omuntu waabwe, naye nga bo kye basaba gavumenti obudde buno babawa omuntu waabwe bamweziikire. Twebaza abantu abavuddeyo okulaba nti nno babaako kye bakola okuyamba famire eno ng'era bakulembeddwa omukyala Saalake. Weebale nnyo, weebale eddala. So tuli wano eno twagadde twogeremu kuno n'omu ku b'eŋŋanda ze abadde alabirira era n'obudde buno alabirira abaana b'omwami Sabbiiti. From day one yabadde abeera nabo era gwe wenna alina kye yeetaaga oba okuyambako ku famire. Omukyala y'ono omutuufu alina okuvunaanyizibwako ku nsonga zonna kubanga yabadde alabirira abaana, agatubuulira abaana baali bameka, ki ekyetaagisa obudde buno, ate n'okulaba nti nno bwe kiba kyetaagisa abawe ennamba ye kwe muba mumuteera obuyambi. Tweyanza tweyanzeka twogereko naye ati tulabe nga bitalo. Omuntu yandyetaaze okumanya amannya go. Wamanya otya amawulire g'okufa kwa Sabbiiti era Sabbiiti omuyita? Amawulire g'okufa kwe wagamanya ddi? Bakubira ssimu oba wagamanya ku mikutu gya social media? Gahurira omuntu akanteera esimu yangamba nti twine amakuru guturi kureeba ha social media kyonka turabaasa kuba nti omuntu ofiire ni buraza waawe. Brother wo mutegeddeko nti gwabadde abeera n'abaana. Abaana bameka baalese? Abaana bana. Abaana bana. Baitu boona hamu twe twine abaana mukaaga turareberera babiri n'emfuuzi tubiine ishebo tubiine nyinabo. Omwe ari mu siniya ya kashatu ondiijo ari mu P7. Kyonka abaana beeye ni bana. Abaana beeye ni bana benyine barazaara ni bana. Kyonka abaana bariya bakuru bari abo tuba turabareberera nk'emfuuzi nyowe tukwataniize akuba nabo n'abaana ba anko witu akafa na nyina waabo yafa twacamu tubareberere gye nk'oku turabaana. Kigambibwa nti nno wabaddewo omukyala gw'abadde naye alina olubuto, wamutegeddeko? Omukyala oyinenda tiwe nyina wa bano baana. Omukyala oyinenda nibwe yaba mutunzire ari musikyaka. Kyonka turamanyisibwa ngu azaire ariyo, kyonka hariyo abaramumanya bakyarondereza kuba abafere ni bingi. Omwe araruga yagire ngu nyinenda, ondiijo aruga yagire nazaara habw'okugira ngu Sabbiiti obu yamazire kufa tihakyariho omuntu arabaasa kutushobororera byenyini byenyini. Mama w'abaana yaliyo? Hati nk'eby'abanyamahe nk'oku orabimanya. Akabanza yataasa omukazi w'okubanza yazaara bano baana babiri. Ogu n'ogu. Yatiina kuguma mu nju wenka habwo oriya akagenda yamara obwire bwingi. Yabasigira maama witu yagenda. Hiija n'ondiijo wa kabiri nawe nikyo kimwe yazaara ogu n'ogu nawe yabasigira maama. Abadde amaze bbanga ki? Ekikye munonga nk'emyaka 15.
wayogerako naye natunalako mbere ndagamba nawe sabi tubere tujya banywani munonga kandi turakwatagana yakuba hati omuntu wena hano kuyaragira obuzibu bwona angambira reba nk'oku turakikore niyo habw'okuba hiihi nshanga ekintu nakikozire akuba we yari hari akigambibwa nti nno abadde musirise nnyo abadde akubulyako ku bizibu byafuna n'ebindi Sorry. Banange musonyiweko naye embeera musobola ogitegeera embeera sinungi embeera ya miranga omuntu ng'afiiriddamu mukimanyi mukyala so gwe wenna ali eyo kyetusaba baana bano kusoma baana bato abaana ababe ng'omuntu babadde bana abaliwo sofa betwakategeerako n'ababiri babadde ayamba so beetaaga okusoma beetaaga life ennungi tukyagenda mu maaso n'okwogerako n'omukyala tumanye babadde basomera mu masomero ki era bayinza kuyambibwa batya awo wetudda sorry but babadde abaana bano babadde basoma batya oli ali mu P3 ogari mu P2 n'ogari mu P2 ogakyali muto tarashoma bariya ubu ari mu senior 3 oriya ari mu P7 tuza kukora ebizami okay basomera mu ssomero lya gavumenti oba lya private bano barashomera mu private kuba barashomera mu private yamazire yangira ngo sente ibintu ngo tuziri kuteganyizamu yabata mu primary omwaka guwire bakaba barashoma private bene guno yabatire mu primary akuba hine nkuku yagumanganirirwa mu bya sente so obuzibu obadde obusinga omusumbuwa kigambibwa abaana ze bagamba nti obadde salale nga tejja mu budde yakigambako nti obuzibu bwa salale tebamusasula so bwe tuba tutunuulidde abaana bano buli taamu osuubira bayinza kukozesa ssente nga mmeka bonna bona hati nugamba nti akuba hati oli ali mu senior 3 ali kujja mu 4 oli ali mu P7 yaza kuza mu secondary ndaba nti nene kishane kinuuko akuba buli mwaka gurawo omwana araza mu kirasi endiijo so obudde buno kyebwetaaga ndi ati ndagamba nkyayetaaga kindeetaaga n'okugira nti omuntu weena arabaasa kunywama akankwatiraho nkaranka oku ndakuziba mu bana kuba mama n'omukiikuru takikora takine murimo gwona okuyoyekorera arasibaho n'abijukuru beeye nkore eki nakora nkireeta sabi takora eki yakora akimureetera kati bw'obadde okola mulimu ky'okubeezaawo abaana bano ndashuubashuuburaho mbwenu nk'ebintu bya bufure by'abantu bakutubuza shuuburaho obutunguru shuubureho enyaanya uze mu katare ushuubureho ebihimba nk'ebyo tinyine murimo gundakora ngu buraasa kureberera bano bana bannange embeera yo yeyo embeera si nnungi omuntu abeera aliyo nga ayagala okukuyamba osobola okumuwa wasobola okusanga oba essimu kwasobola okuyita because they are there but they need to help you tofaayo okusoma namba ya simu nogibagamba kubasobola oyisa okuyamba 0783 54 52 45
07 83 83 54 54 52 52 45. 45. Okay, enamba eri 0783 54 52 42. Bweba ya mobile money ereeta mannya ki? Musimenti Oliver gemanya gereeta. Gwe naali eyo ng'oyagala mutuukirira osobola oyita ku eyo essimu oba osobola omuyamba bamuyita mukyala Oliver era gemanya gereeta. So bwe twoddako ku ngeri y'okuziikamu omuntu ono wategedde ku mawulire gavumenti yabadde bagamba ddi lwegenda omuleeta era mugenda muziika mutya? Talina kyomanyi naawe oli awo. Omwogezi w'amagye Dr. ono yagamba nti nno bagenda muleeta bawe ng'omuntu wa bulijjo atasaavinze nako. Wakiwuliddeko era kyabayisiza kitya nga famire? Ati gavumenti yo ni gavumenti tokacama kyawe nk'omuntu, gavumenti niyo erarema omuntu. Eki baracoma arikyo bakora ekyamaani munonga, ekyamaani munonga n'okugira nti batureetere omubiri gweye tuguziike, baitu ebyasigara nyowe nk'omuntu tindiineho obushobozi. Okay, embeera yeeyo amwe benna abeevuddeyo okubeera nga baako kye mukola tweyanza ebyo mukyala Salake gwenna abadde otegeerako obudde buno ne n'abalala tubaaniriza. Bw'aba ayagadde oleeta ebintu kinnoomu oba ng'oyagala otuuka eno ennamba eri awo endala ye yange osobola okuyitamu naye gy'asomye 0783 54 55 45 yeeyiye osobola omuwa obuyambi. Tokubako ng'obuuza ate biki no, tuukirira ku nsonga ya kumuyamba abaana bano basome because Mwami Sabbiiti asaavinze ebbanga ddene, so tulina okulaba nga tumuddizaawo nga bannayuganda abaana be babeere nga basoma baleme kubeera nga babeera awo bakoma awo. Tugenda beera tuyongera obbalaga ebintu eby'enjawulo n'ab'ekitundu kye boogera ku Sabbiiti abadde atya n'embeera eko. It's fine.